Kapchorwa, and what we know is that Muhoozi Kainerugaba is launching talent development programs around that Sebei region, and what we see is arriving at the venue in Kapchorwa, which we will later know from our correspondent on the ground. But let's go for a break shortly, and the dialogue will be coming back in a short while. Sebei region iranga eno wagenda kubeerayo empaka ezatumibwa General Muhoozi Marathon iranga sawa zino wetwogerera General amaze okubanga atuuka era ayaniriziddwa ababaka ba parliament ava mu kitundu kino era agenda kubanga agendera ddawale ku kisaawe ekya Boma Grounds wagenda okubanga ate akola emikolo nga okusimba emiti ate agenda kubanga asimbula n'emisinde egy'abavubuka mu kitundu kino ekya Sebei region iranga wano wetuli amaze okubanga atuuka zino Tekazemula
atuuka nnyo ate atuuka nnyo.
kilometers nga nya okuvyadala wali ku kisaawe watuuse era nga mu kiseera kino tutuuse mu kibuga ekya Kapchorwa wano mu Sebei region era twambukira ddala awali ku kisaawe ekya Boma Grounds awagenda okubeera emikolo emikulu era nga ekibuga kyonna nga boolaba abantu abayimiridde wano ku makubo balindiridde General Muhoozi Kainerugaba era nga yeyo konvoyi eyamuwerekedde okuviira ddala eri ku kisaawe okutuuka wano we tuli. Njagala kubanga mbategeeza nti omukolo guno tugenda kubanga tugubatuusako naye mu kiseera kino njagala kubazzaayo ate mu studio basobole okubanga bagenda mu maaso ne program eya The Dialogue ate bwenaggwa tujja kubanga tubatuusako emikolo naye nga ye General Muhoozi Kainerugaba amaze okubanga atuuka mu kitundu kino ekya Sebei region era nga kino bakituuma the city of the champions era nga bimuleese kwe kubanga atumbula ebitone omugenda okuba emisinde bagenda kubanga basimba emiti n'okubanga bamubuulira bizibu ki bye balina nga bo asobole okubanga abituuse eri president kubanga engeri gyazzeeno ate nga ye muwabuzi wa president basuubira nti ensonga zaabwe agenda kubanga zibatuusako tujja kubanga tubatuusako naye njagala kubazzaayo mu studio ate bagende mu maaso n'enteekateeka eza The Dialogue. Agenda yogere district wagenda okubanga asimba omuti era mu kiseera kino anga boolaba konvoyi eyo eri emabega waffe egendera ddala ku district eya Sebei oba Kapchorwa district wetugenda okubeera wagenda okusookera nga tenagenda wali ku kisaawe ekya Boma Grounds agenda kubanga asimba omuti. Yakutegeeza nti general awerekeddwako ababaka okuva mu Sebei region aba parliament abanaddiini ab'ebyokwerinda n'abantu aba bulijjo era nga bwe mwalabe twabalaze ku makubo nti abantu bayimiridde bonna bamulindiridde okubanga bataasa obutonde ensonga lwaki yagambye nti ajja kusooka asimba emiti then oluvannyuma agende wali ku kisaawe ekya Boma emikolo gigenda kubanga butereevu tugibatuusako nga boolaba enteekateeka zino we ziri mu kiseera kino. Enteekateeka zino ku mulundi guno zikulembeddwamu aba MK Ame era nga omwami Barambargahala yakulembeddemu enteekateeka zino n'ekibinja kye naye nga bonna bali wamu. Ndabyeko abavudde mu groups endala of course ndabyeko omwami Nzeire Kaguta yazze nga muwerekeddeko mu nnyonyi gye batuukiddemu wali wennyini ate ndabyeko abantu abamu abavudde mu team chairman nabo we bali ndabyeko abantu abalala bangi. General Muhoozi Kainerugaba ayina abavubuka bangi oba groups nyingi ezaavayo ne zigamba zigenda kubanga zimuwagira era nga yeyo enteekateeka gye mulaba eri wano mu kiseera kino
tugenda ku district headquarters wagenda okubanga asimbirawo omuti then oluvannyuma ajja kubanga ayolekera wali ku kisawo ekya Boma asobole okubanga ayogerako n'abavubuka eno mu Sebei sub-region mu district ey'e Kapchorwa era nga abantu bo bayimiridde ku makubo buli wayita wonna bali ku makubo bamulindiridde era nga wano wetutuuse wano ku district wetutuuse enteekateeka bwezityo bwe zirigwa tulaba ku Sol TV. Eyo ye motoka ya General etuuse era agenda ku district era nga mu nteekateeka zino njagala atugendeyo tubalage engeri gye bagenda okubanga basimbamu omuti naddala wano ku district wennyini gwa tulaba ku Salt TV. General avuddemu era agenda kubanga asinkana abakyala nga bwe mulaba ekiri wano saawa zino agenda kubanga yaniriziddwa abakyala naddala bagenda kubanga bamukolako emikolo egyabwe egy'ebyobuwangwa era kanjagala kuwa ambiance eno osobole okubanga owuliriza General mu kiseera kino agenda maaso n'okubanga ayogerako akolebwako emikolo egy'obuwangwa. Jeno mu kiseera kino bagenda maaso n'okubanga bamukolako emikolo gyabwe egy'obuwangwa ng'abantu abava mu Sebei region era izo nteekateeka ze mulaba saawa zino eziriwo bwatulaba ku Sol TV. Eyo ye nteekateeka eriwo gwa tulaba ku Sol TV era nga abavubuka naddala abaali wano bonna beenaniseeko emijozo ba t-shirts eziriko His Excellency Yoweri Kaguta Museveni then kuliko n'ekifaananyi ekya General Muhoozi Kainerugaba era nga bonna bamulindiridde wano agenda kubanga ababuuzako naye nga abasinga bavubuka abali mu kitundu kino era nga yeensonga lwaki yagala ku mulundi guno agenda kubanga asinkana abavubuka ava mu Sebei sub-region. Eyo enteekateeka eriwo tulaba ku Sol TV tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako omukolo guno kakati mu kiseera kino General bamwambazizza ebyambalo byabamukozeeko emikolo eyaabwe ebyobuwangwa bwe mbagambye era kati mu kiseera kino afaanana bo oyinza okugamba ava mu kitundu kino ekya Sebei region era kati agenda maaso n'okubanga ayambuka wali waggulu wagenda okubanga ayogerako katono eri abantu bano ate asobole okubanga asimba omuti nga akabonero akalaga okukuuma obutonde mu kitundu kino ekya Sebei region. Njagala nkuweeko ku maloboozi gano osobole okubanga gawulira.
akantu kolaba general ali mukuba era ke yasabye nti bwanatuuka mu kiseera kino bamukitundu kino ke bamuweereza era bamaze okubanga bakamuweereza engeri tumala atambula nga akawanika bwati yakasabye nti bwatuuka basobole okubanga bakamuweereza bamaze okubanga bamukolako of course emikolo gyabwe egyobuwanga njagala sigale nkuweeyeko ku maloboozi gano owulire obuyimba buno bwe bayimba. Agosto MB Fadil. Agosto Fadil. Oh, say let me know. Agosto Gipsiro. Yeah, Asubari Gipsiro. Yeah, oh, yeah, mama. Yeah, I'll go for Mose. Mose Garibo. Yeah, Mose Garibo. Yeah, I like a market zero. Yeah, you're going to go to Meadow. Hi, Baba. Nagi kwan Mose, ay baba. Nagi nyor kol de medo. Okay, ji onge to kol kila ji. Munda ji nate, jaga iti jaga tegele tumur. Aja tondet. Akwaji urchigele la kwaji urleli. Ki borchi tondet ka aja stonde ka busa. Kila ji to kol ku burchiga bunyi, aku bur tondet. Yo muji bur willa buri. Ndabiga la toko la tajinate tajibalale. Okay, our chief guest, we are here for only 3 functions. We would like you, our chief guest, to flag a 10-kilometer run. Our young boys and girls are already standing there, ready to be flagged off. These are upcoming Keep Zeros, chapter gays, Keep Limos, and the talent is coming. Thank you, sir. And thereafter, our chief guest, we would like you to flag off a 10-kilometer walk. We have nicknamed it Museveni 10-kilometer walk. People will just walk on the hill. Let's give a big hand clap for those 2 talents. Okay. Then a very important function here, chief guest. Okay. A very important function is greening the environment, our chief guest. We've prepared some trees which shall be planted by you. Thank you. So, for that case, our chief guest is to start greening the environment and planting the trees when the whole crowd is still here. Then after we flag off the 10-kilometer run for our boys and girls, then we flag off the 7-kilometer walk. Thereafter, we will be able to move to the next. Allow me to do that. These elders that have welcomed to have given you the blessing, they would like to sing one song.
Thank you. A song that says, welcome home. Welcome home. Karibuni sana, karibuni nyumbani. So you are our son now. Thank you very much. Feel at peace. And last place, I go to Tumdunyoba Genge. Go to Mdatai. Yeah. It is now. Okay, Baraje Buyage Diki, Yongeto Kol Baraje, we get the Kasabiga to Kol, Jabasanga. It is now tree planting when the whole population of this place is seeing and viewing. Okay, aliku Soul TV mu kiseera kino General agenda maaso n'okubanga asimba omuti era egimu ku mikolo egimu by planting the trees. With a round of applause for planting the first tree. There is a signpost there put under the tree. If our chief guest could read. So the athletes flying over
Angu pwe go tiare senior citizens jobara go pwe 7 kilometer walk. So kaje. agenda kubanga asimbula emisinde eja 7 kilometers nga Mukasa please our colleague Mukasa our comrade can you come over this place over the tent emisinde ejo Mukasa please to the nega banelona aha joina ajana tajina taje balta ko level le jema je tonde la chage tiaba de wa nyuru gare man ga jeba ke ga wo ma ko je tonde pra flag na ko Amar question is them to be on the other side. Ya no guno mere je le kite mata kana kabilata ka mata kana tano guli mata ka ta ka nyoka kabilata ke de jugo ni Happening now.